Mpulira abasezi abatiguka kuno. Ngamba kamba swami lero mbakwate nabo bakijje manyi nze sitya musezi. Sitya musezi. Mbadde ngamba nti obajja ajje. Nyambalegane naye bukanzu. Omulagero. Ndi muzibu. Omulembe gw'amini amazima kwaliko abasajja abazira nga abatwala abakyala mu ggulu. Nyaaba amazima. Sitaani yali Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shame manja derinnya lyange kanu bakaita ka morning. Producer bagita batya? Morning glory. Kanu bakaita ka morning glory. Yes, mbatu se wano ku Executive Media beranga ate o likinga beranga ate o subscribinga onyiga kade ka notification akakutegeeza nti tutaddeyo bota subscribinga oba totuwagidde munnange ate bwofuna kalinka ako kongereyo n'omulala akongere n'omulala akongereyo ndi wano okubategeeza olunaku olwaleero nti tulina ekipya ekyalumbye eggwanga lya Uganda bakiyita batya Crossroads ye seri empya egenda okubeera ng'eragibwa ku Executive Films si Executive Media kati nno gwe munnanga ali kuno beera ng'ate otuwagira ng'ogenda ng'osubscribinga teaser yafulumye trailer egenda kufuluma ate tubeere nga tutandika seri nnungi nnyo nnungi ddala gwe alina omwana omuto teyeesittaza alina abantu bo ate gwe ali eyo nga naawe wandyagadde okubeera nga oyiga okuzanya naawe tujja kubeera nga tukugamba ki ekiddako bangi abali mu inbox yange baagala kuzanya baagala kuyiga camera work baagala kuyiga biki but tetunnaddamu kufulumya kubeera nga tetuyita abazanyi abapya but as of now betubadde nabo beba bali mu kufuluma betutadde mu Crossroads bonna bapya. I was the director and I am the writer. Producer waffe naye wali awo tayagala nnyo kumwogera manyage but we have a very good producer abazanyi babadde balungi nnyo ddala so kyoyinza otukolera kwe kubeera ngo subscribinga n'okusharinga link kati gwe wenna ali ku Executive Media kikole bukozi nga munnaffe genda ne ku Executive Films obeere ng'ate osubscribinga kosa n'okubeera ng'osharinga link. Shamim Manja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja ndi mukyala ndi maama ndi maama ow'abaana bangi saagala kubeera nga ngamba nti because abantu abampita maama bangi nnyo ate nga banneenyumirizaamu njagala okubeera nga neebaza ba sponsors baffe ababeera oyagala kumpa ki chai ne chapati tewali magi njagala okubeera nga neebaza leetayo ku magi oleete ku chapati ebintu weebityo njagala okubeera nga neebaza aba sponsors bange ababeerawo ne bagamba Shamim you have to shine tulina okuteekamu akasente tulina okubeera nga tukusupportinga bannange mukola omulimu gw'amaanyi nammwe abali mu pipeline nammwe njagala okubategeeza nti wano eno bwe tulanga omuntu aba waffe tumulangira ddala ng'owaffe ow'oku lusegere client waffe abeera maama abeera taata kuba oyo abaatuwa akasente naawe nno munnanga subscribinga naawe n'ogamba kampagire ba sponsors ba Shamim abali kuno baalangira ebintu because buli muntu gwennanga kuno ali authentic tewaliwo gwe tugamba nti no tulanga ate agenda kubaleeta ebizibu oba ki oba ki nedda so gwe leeta business yo kasita weekakasa nti business gy'otuwa okulanga nnungi era tumanyi n'okujja ne tulambula ng'ate gwe tutandika okulanga aba Bubbles Beauty bakola ku nsusu nga bondaba ndwawo banaye guno omwaka naakubyeko ku makeup Rashida Veils and makeup tukoleyo enkya tukulwo kutaano ng'ogenda kunkolako ka makeup nga ngenda ku dina ngenda kuba ate nga nina invitation ya dina
siri wa bulijjo nabwe ekyo njagala okubeera nga mbajjukiza nti ndi omu mu bannayuganda abamu abali monetized ku Facebook. Ekyo nakyo tulina okubeera nga tukyebaliza Mukama Katonda. Bubbles Beauty bakola ku nsusu eziri nakyo, so nga bwondaba nti oteekako buteesika lip gloss n'ofuluma beera ng'ate weekwate products za Bubbles Beauty. Balina hair growth oil, balina anti pimple, balina vitamin C, a brightening, not lightening, but it brightens you. Nobeera ng'osobola okufuluma nga you're glowing. Balina serums ennungi, balina sabuni owa buli kika, balina wa avocado, balina charcoal soap, balina goat's milk soap, ate oyo n'abaana b'abato basobola okubeera nga bamukozesa. Omwana alina oluwere, omubiri gumusiiwasiiwa, asobola okubeera ng'ate akozesa Bubbles Beauty. Basangibwa wa? Basangibwa ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106. Beerawo bagambe nti Shamimu yatugambye mukola ku nsusu, nange mbadde njagala ate munkoleko. Ate ye ali Carretos akugamba ali mu America, Boston e Massachusetts. Apangise emmotoka ku muntu ali America. Mukola nnyo emikolo bakyali bange mbalengera awo ba Patrick Omjuka, Mary Flavia Namulindwa, Balatifa mwenna muli eyo mukola emikolo, so mbasaba tukozese ali Carretos. Gamba munnagambe munne bwe mukoze emikolo mujjeyo emmotoka za ali ate mubeere nga za Lucky zale mubeere nga mweyagala bulungi nnyo ddala. Yes, ngenda kubeera nga tugenda mu maaso. Olunaku olwaleero ojja kwebuuza lwaki Shamimu akoze yekka. Yes, nasazeewo okubeera nga buli wenfunamu obudde njogerayo akagambo kamu bibiri eri abakyala. Nina award njagala okwebaza aba National Women's Council okubeera nti ndi omu ku abo ba artisti abazannya emizannyo n'okubeera nga mpandiika series zange n'okubeera nga talks zange zonna fighting against domestic violence, kosa n'okubeera nga tuyambako abakyala bali mu depression nga tuyita mu bintu byaffe ebya art n'okubeera nga ne talks zaffe ze tuyitamu omuntu aleme kubeera nga ate agenda mu depression. Yes, so ndi mu bakyala abo abamu abali awarded okuva mu National Women's Council era nga I was recognized as one of the female artists wano abakozesa drama okubeera nga tulina impact gye tuteeka ku ggwanga lyaffe erya Uganda. So gwe nno ali eyo obulango tobweraliikirira because tugenda kubeera nga ate tubuyisaamu wano na wali kubanga munnange abo nabo batuwa akasente nga namwe mukola ne musubscribinga ate ntubeera nga obulamu bubeererawo ddala. Olunaku olwaleero nga Shamimu olunaku lwa Joe nayogeddeko n'abakyala ku nsonga ya sister waffe Shiba nga ngamba abakyala era n'olwaleero waliwo comments nnyingi. Nina abantu mu inbox yange bangi nnyo nasaze okutandika kubaddiramu wano ku channel yange. Yes, nina abakyala abali mu depression. Depression yaki? Depression ya butazaala. Depression y'okuba nti omukyala tazaala oba nga afuna embuto nga bwe zivaamu. Waliwo abalala kati because cases ennina ziri bbiri. Omu yaŋŋambye ataconceivingangako kyokka omusajja yamuwasa mbaga naye tannaconceiving tannafuna mwana, it's now 5 years. Omulala kesi ye yakubeera nga embuto azifuna nga bwe zivaamu naye ng'ate naye mukyala wa mpeta. So nga bali mu depression beekyaye, bawulira buli kimu kibatamye, batandise okwenenya, essuubi libaweddemu, tebamanyi kyakuzzaako. Omanyi nze nina engeri gye ntegeeramu ebintu byange ndala nnyo mu buli kimu kyonna. Nsooka ne nzikiriza nti buli kintu kyonna nze Shamimu ekintuukako kubeera kusalawo kwa Mungu. Mba sikirinaako, sirina kusalawo kwange kwonna, sirina kye nsobola kubeera ng'ate mu ntegeera yange entono gye nnina nti nsobola okubeera nga nnwana n'ekyo Mungu ky'abeera akoze, ky'abeera alese okuggyako kukisabira n'okukkiriza. But era ng'abaana Adamu mulimu ebintu bye tulina okukkiriza. So this message goes to women n'abaami abali mu bufumbo nga mufeesinga ekizibu ky'omwana. Omwana abuze, tomanyi kyakuzzaako, mutandise okuyomba, mutandise okudda eno mudda eri, omusajja yeekyaye, omukazi yeekyaye, because ng'abakyala naturally bw'ofumbirwa oba n'ofuna omusajja ng'akwagala n'akugenda ewammwe n'akwanjula n'akulondayo mu bangi n'agamba ono mu bangi gwe nnonze. Mu byonna ekirabo ky'oyagala okusooka okumuwa abeera mwana. Kubanga wano mu community yaffe
ne society eya Africa tukkiriza nti ekitiibwa ky'omukyala omufumbo ye mwana era n'akayimba we kali akagamba nti obufumbo ye mwana kankuzaalire nange okitegedde. So omukyala waneeno mu Africa yonna yonna at large omukyala omufumbo ekikutegeeza nti ddala oli mukyala mufumbo omuggumivu kwe kuba nti gwe oleeta ekitonde ekirala ku nsi. Naye njagala tunyumye babiri ffennaye mbaagalawo mu comments because tugenda kubeera nga tukikola kino ekintu buli ku makya nabanga producer mpadde time n'angamba yogerako eri abakyala. Nze nasalawo okubeera nga njogerako eri abakyala kossa okubagamba ebibaluma nga ge mazima nga temwagala gawulira n'okubagamba ebituufu na butya bwe mulina okubeerawo mu bulamu bw'ensi buno. Now abakyala tuli bantu abaluzinga amangu faith era bw'otunuulira abasabo gajjuddemu abakazi, bw'otunuulira ebikujjuko by'emyenge oba clubs oba biki mujjuddemu nnyo abakyala. Bw'otunuulira kati percentage y'abakyala abanywa enjaga ne bavaako abakozesa drugs bangi nnyo okusinga abasajja. So bw'otunuulira buli kintu kyonna kyonna ekyandyonoonye obwongo bwaffe emitima gyaffe n'emibiri abakyala tukijjumbira nnyo, not because nti tubyagala but because tuggwamu mangu essuubi. Ate buli woggwamu essuubi otandika okukola ebintu by'ekisiru. So kaakati gwe omukyala omufumbo ali kuno alaba ng'omwana abuze otudde ne bbaawo mulimu ebintu nze byenzikiriza. Kati nina ekintu kye ŋŋamba abakyala era munnange gwe yampeerezza message eno n'oŋŋamba Shamimu myaka 5 omwana abuze. Simanyi oba ndi mugumba abasawo baŋŋamba sirina kizibu kyonna naye omwana abuze. Owookubiri yagambye embuto zivaamu azifuna ye naye naafuna miscarriages. Kaakati mulimu ebintu byenzikiriza bino wammanga kkiriziganya nange oba yawukana nange buli omu akkirizibwa okubeera n'opiniyoni ye. Okuzaala kulinganga bugagga. Omuntu asobola okugaggawala omulala asobola obutagaggawala naye nga mwenna mugenda mu kibuga ne mukola. Waliwo abantu nga mwenna mukola omulimu gwe gumu nga mwenna muli bayimbi naye nga mulimu omuyimbi asukkulumye mu banne. Waliwo omalala nga mwenna mutunda bizigo naye ne wabaako ow'ebizigo asukkuluma mu banne ne bagamba ye oyo wa bizigo naye ayina avuga jeep okola biki bannange yeeyagala biki. Kati bwe bufumbo be bakyala tusobola okuzaala abamu abalala Mukama teyakituwandiikako nti tusobola okuzaala nga bwe kiri mu bufumbo nti si buli mukyala ali ku nsi kuno nti agenda kufumbirwa nti oba agenda kufunako ku kirabo ekyo eky'obufumbo. Bangi beenda ba message ng'agamba bannange Mukama my blessings biki I take the blessings naye bw'alaba ng'obudde bugenderera atuuse mu 32 33 35 nga tanafuna musajja amukuba mbaga stress ne yeeyongera n'agenda mu depression n'agenda mu drugs okukakana nga yeetaaga rehab. Bino wammanga mulimu ebintu bye tukkiriza mu bulamu nti tebigenda kuhapeninga ku ffe and acceptance kikuleetera okubanga oli muntu ofuuse omuntu owaddala like nti oli muntu oli mukkiriza yo a believer. Buli bw'okkiriza n'ogamba nti kino tekijja kuba olina omugugu gwe weetikkula. Waliyo abakyala nga tebagenda funa baana oba nga tetugenda funa baana njagala kyetwalira wamu nga abaana nga Mukama teyabatuwandiikako wabula nga ate buli kimu asobola okukikuwa naye ng'omwana yakoze eki gw'atakuwadde. Nina incident y'omukyala gwe bannyumiza yanoonya omwana ng'ayina buli kimu n'anoonya omwana nga abasajja baafuna babbeeyi buli kimu kyakola nga ssente weeziri n'agenda mu America ne bamukebera nga talina buzibu n'agenda e UK ne bamukebera nga talina buzibu ng'ekituufu she can conceive. N'akozesa ebyo namugenda kuŋŋamba lwaki teyagenda n'akozesa IVF biki mukwano buli kimu yakikola ne bigaana. Naye not until mu kulemerako ennyo ng'agaanye okukkiriza nti Mukama malayika kino teyakimpandiikako mu lugendo awo yafuna akawuka ka siriimu. Bwe yamala ofuna akawuka ka siriimu ate omusajja gwe akamusiiga n'adduka. Naye kirungi Mukama yali amusaasidde ng'alinamu kasente naye yafiira mu bulumi obwa ddinayo n'agamba oba singa n'adoptinga omwana nenva ku bino ebintu by'okubeera nti neetadde ku pressure y'okunoonya kwegamba n'afiira mu bulumi obwo ng'omwana tamufunye afunye obulwadde. Naye nga kiki ekireeta ebyo acceptance yagaana okukkiriza n'agamba nti Mungu akolera mu kaseera ke. So abakyala
ne bannaffe abalala bannaye mulekeraawo okuteeka bannammwe ku pressure n'okubeera ng'oli awo ogamba oyo gundi tazaala n'olangira munno obutazaala gwe tozaala simanyi oli mugumba gwe kati gwe atazaalangako gwe ojjawo amaanyi agoogera ku baana bannange ekyo kintu kiruma mulimu ebintu mu bulamu nga biruma ng'ate birumira ddala deeply so mu byonna abakyala bye tulina okuyiga nti ffenna tetulifumbirwa ffenna tetugenda kuba bagagga ffenna tetugenda kuzaala kati bwe tumala okukkiriza ekyo ne tugamba nti ffenna tetugenda kuzaala kiruma naye tuula ne mungu wo wekka bw'oti omusabe akugumye okkirize kuba mungu akola ebyamagero tomanyi oyinza okufunirawo olubuto nga naawe n'essuubi lyakuggwamu nze nina abantu bendabyeko nga n'essuubi lyali lyabaggwamu naye mungu n'amaani abawa abaana ate era bw'aba tamukuwadde waliyo be yawa abaana naye nga bali mu kubonaabona nabo ng'ate ye yejjusa agamba kale singa saazaala so emmeeme yaffe tekkuta siima n'ebyo ebitono mukama byakuwadde nze kyessaagala mukwano gwange yampadde message eno kuba nagambye kanjiteeke ku channel yange n'abalala abafaanana naye mu kifaananyi kyekimu nze mbagambe message yange gye ndowooza nti yentuufu oba nze gye nkolerako acceptance ekuleetera okweyagala mu mutima n'okkiriza nti tekiriba kyange tekiriba oba onfuna so okubanga tozadde mwana tofuuka kyenyinyalwa mu society oba tofuuse kyenyinyalwa wabula gwe mungu aba teyakuwa ekyo kubanga ayinza okuba gwe tolina mwana naye ng'ate buli kimu akirina ng'ate ayina omwana yeegomba gwe atalina mwana so emmeeme yaffe tekkuta so nze kyessaagala society ya wano balamu baffe bannazaala mikwano gyaffe omukyala bw'amala okufumbirwa pressure mumuteekako y'amaanyi eyo omwana kakati omwana abange ajjuza ttooyi ali mu kujjuza ttooyi anaazaala ddi temumanyi mukazi oyo ali mu kuyitamu nakubeera ng'aleeta ekitonde ku nsi omukazi we mbagambye bamala omumuwasa kyasinga okwagala okusanyusa n'omwami we ye mwana so pressure eno gye mumuteekako eyo omwana owange ozaala ddi mumuleke kubanga okusalawo kwe kukwe na mungu okusalawo kwe ku mwana si kukwe omwana abaana bava eri mukama katonda so pressure buli we mugiteeka ku muntu ennyo ozaala ddi bannange ate kati si kirungi abakazi abamu muba tutte mu depression naddala balamu baffe ne bannazaala akakazi tokemuteeka ku baana b'obuwala nga baakafumbirwa k'amaanyi ne yeeteeka ku pressure ne musanga nga olubuto oluvuddemu n'addamu n'agenda n'afuna obuto like ne nabaana tagiwa waazi n'osanga nga gayinowo ali mu mugamba nabaana ojja kulindamuko tuddemu nabaana eterere bulungi olyokoddemu okonsiivinge naye olwa pressure gy'alina okuva ba in-laws ye tasobola kulinda nabaana eno kuwummulamuko ali awo ka pressure kamuli bubi mulamu gundi bw'akyala n'asaba omwana mulamu gundi bw'akyala n'amuteeka ku pressure bweti so ebintu ebyo ebimu bye tutegezezaako okulaba nti tuteeka mu drama wetuba nga tubyogedde wano omulala naati ne bitamutuuka at least abirabire mu drama series zaffe alabe nze nasalawo okukola drama series eziyina kyezongera ku munnayuganda oba naddala ku mukyala ali eyo n'omwami ali eyo kyensaba abaami mukyala wo bw'abanga mungu tamuwadde mwana tomufuukira kizibu kubanga olumu abaami nammwe temwagala kgenda bakebera olumu ogenda okwesanga omukyala bambi azaala naye ng'ate omwami tazaala jjukira mu byonna omwana bw'abula mu maka gwe basinga okunyigiriza abeera mukyala kyekirinze kye nabaga nti society eno erina engeri gyenyigirizaamu nnyo omukyala okusinga omwami kubanga kyavadde eri ku bajjajja baffe tetulina bwe tuyinza kukijjawo wabula ffe nga ffe tusobola okweyamba n'ogamba okay omwana sinze nnina okumwewa omwana ava eri mukama katonda me have tried my best I've done my part ebisigadde bya katonda ogenze mu ddwaliro bakkebedde ng'oli bulungi ogenze buli kimu okikoze hormones nga nnungi buli kimu okikoze amagi bagasembeza kwegamba ogezezzaako as a woman ebisigadde birekere katonda togenda mu depression lwa mwana kuba ne bw'onoogigenda mu mukwano nga tomufuna oba togenda kumufuna geega amazima agaluma ne bw'onoogenda mu ssabo n'okola biki n'osamira n'ogenda ku lwenzooli n'okola biki nga toligaggawala oba toligaggawala so nze abakyala kyenjagala twejjemu kyekintu ky'okukaka ennyo ebintu ebimu nga si busobozi nga si kusalawo kwaffe nga n'obwo obusobozi tetubulina balamu baffe nze kyembasaba kossa ne bannazaala baffe abantu b'abaami baffe
twagala okuzaalira abaana bammwe kossa baganda bammwe teekaawo twagala okubazaalira kossa n'okubeera nga tukola ki nga tubawa essanyu eryo ery'abazzukulu ery'abaana abagenda bayita bassenga omwana agenda okuyita taata muto naye omwana sinze amwewa so n'abaami nsaba muyambeko bambi bakyala bammwe bano bwaba tasobola conceiving ate gwe kakati gwasuubiramu essuubi okubeera nti omugumi omugamba okay tetuli ku pressure yonna mukama wonna wanaatuweera omwana amutuwe oba onfuna tetuli ku pressure yonna mukama wonna watuweera omwana amutuwe sapooti yonna ey'amaanyi eyinza okugumya mukazi wo eva wuwo nga gwe taata nga bbaawe so naye bw'omuvaamu ne weeyunga ne baganda bo oba bannazaala be n'omuteeka ku pressure y'omwana ogenda mumuteeka mu depression okukakkana nga mukyala we bamututte mu rehab ng'agudde eddalu nga yeekyaye nga yeewadde obutwa kuba ku bintu ebisobola okwettisa omukyala byebyo omukyala asobola okwettira ddala olw'okuba omwana abuze naye nze abakazi kyenjagala okubagana si buli kimu titugenda kukifuna mu bulamu nga bw'olaba buli omu bwe yakula omu alina akabina omulala takalina omu mumpi omulala muwanvu omu mugagga omulala si mugagga abala olaba buli omu munno kyakwatako kisumuluka kitambula nga gwe buli kyokwatako kyesibye tayimu yo yeetannatuuka ate mulimu ebimu by'otagenda kufuna nga togenda kuba nga Shamimu togenda kuba Rita togenda kuba Farida enkya ng'ebintu ebimu byakukkiriza n'ogamba oke kino sikirina ate ekyo tekikugaana kukola mbu olw'okuba nzikiriza kati kino siri kifuna no you try your best ebisigadde obirekere Katonda naye nze kyessaagala mukwano gwange abampadde message z'abaana mulimu ebimu bye tukkiriza n'ogamba ku byengezezzaako because oyinza n'okufiira muleeba nga you're trying your best byengezezzaako kisookera ddala abantu abatazaala saagala mutandike kukwata busungu bwammwe ate obuteeke ku baana b'abantu abalala okusalawo kwa Mungu tokunenyeza bantu balala oba okitegeera so njagala okkiriza ogambe okkenze Mungu tannampa mwana naye let me be a good mother figure to someone else tokyawa nnyo bantu nti nze n'okuzaala sizaala naye abantu abo abasinga batazaala abataconceiving beetamwa lwa pressure y'amaanyi eva mu society oba mu community mwe bawangaalira buli waayitaga ogambe n'omukyalo omugumba that is very bad bannange ogambe oli omukazi atazaala bambi yayinaawe emumbwa kyokka weewunyaga emumbwa z'abazaala mukama yamublessinga n'ekyo ayinza okuba nga tazaala naye ate mukama n'amublessinga n'amuwa okuba nga ate alina omukono gusobola okuba nga awa abantu emumbwa ez'embuto ate ne zibakolera so mulekerawo okublaminga bakyala bannammwe okuba nti taconceiving naddala balamu b'abantu pressure esinga eva ku mmwe abakazi abo ne beekyawa so akaakano njagadde nnyo nkayiseewo era njagala okugamba bakyali bange abo nti omwana ava eri mukama Katonda ekiseera kyammwe bwe kinaatuuka nga mukama agenda bawa abaana mugenda kubakwata mubasitule mubalere ate bwe anaaba nga tagenda kubabawa mu baana alina ekyakyagenda okubawaamu trust me okitegedde so saagala suubiri baggwemu saagala mwekyawe depression gyeri ettira ddala ate erumira ddala check ku mikwano gyammwe mulabe oba bali bulungi mucekinge ku b'eŋŋanda zammwe mulabe oba bali bulungi abantu bayita mu bingi so ensonga endala eriwo as of now yakubanga abakyala munenya bakyala bannammwe okubabbako abaami bammwe nena mukwano gwange awo gwe nalabye ng'akola interview n'agamba nti ani bamuyitaani n'agamba nti Judith Babirye bwe yabba omusajja kyekyamusiraanya n'abagambye ekintu kino omusajja tebamubba okumanya omusajja tebamubba omusajja ategeera olaba n'embuzi gye twandigambye nti embuzi tetegeera embuzi bw'oba ogisika ogenda okulya ewaliramukko n'ebanga esikattira egaane kati ate olwo omusajjawo amanyi nti bwe nninnya wano mu kinnya nsobola okugwayo ne mmenyeka bwe nkola kino ne kino nsobola okukola ki okufuna obuzibu okitegeera so nze mu byonna bye njagala okubagamba abakyala tulekeraawo kyekiri kye mbagambye okwenenya ensobi z'abasajja tuzeeteekengako abasajja bantu bategeevu abasajja bamanyi okwawula ku kibi n'ekirungi abasajja bamanyi ki kye baagala so tubaleke bakole bye baagala wabula nze my advice goes to
co-wives abakyala abajja mu maka g'abakyala bano abalala ababiri kameseji kankano kagenda gye muli bwe bakuwasa n'oyingira mu maka ga munno nga nnamba 2 bino wammanga nga nayo obujja buli nnakyo era kyova nze nabagamba nzi olw'okuba nti nina ekyo ekizibu ky'okuba nti I'm a lover, I want to be loved back, I don't believe in sharing oshegeera so I don't believe in sharing okujjako nga embeera ebenkase nnyo neŋŋamba naye bwe mba nga nze first wife I wouldn't want to be added on someone else okitegeera okujjako bwe mba nsaze onyinza okubeera eyo nga namba 4 eyo namba 4 nga okkiriza ogambye biganye kangende nga namba 4 nokkiriza naye singa mba nzikiriza okujja nga second wife oba third wife bino bye nandyagadde okukola mujja wange ekisookera ddala obujja buluma bannange obujja kekiri nti buluma munno bwe baba obulumi bwayitamu nga bamugasseeko ate gwe mujja waayingidde tewandibadde ng'omuteekako pressure endala bannaye njagala okubategeeza nti ebintu bye tukola abantu bijja tuddira we like it or not abakyala abookubiri mubeere n'empisa abakyala abookusatu okuva ku namba 2 okudda waggulu mwe be batugattako zibino wammanga mubeere n'empisa tukkiriza nti abasajja batono abakyala bangi ate nga abasajja tulina kye tutagenda kubajjako kwe kubeera ng'afunayo omuntu owookubiri oba nga ayenda emabbali naye bwe baba nga bakukwanya eyo respect omukyala ono gw'osanze mu maka bannange kubanga muddawo n'ogamba kati oli eyo ozimba gatadde olw'okuba bandeese kati ka pressure kaaki mukwano singa gwe badde bagasseeko badde ogenda kutunula otya nze omanyi nina ebintu bye njagala nga tubiteeke mu reality obujja buluma bya ddala bw'oba osobola okubeerayo eyo mu kafunda ako n'otalumba mujjawo gwe wasanze mu maka better well and good ky'oba okola kubanga ajja kaaba naawe osobola okukaaba buli bulumi okitegedde bano abantu tetwazaalibwa nabo tubasanga bazunga abamu tubasanga balina we bali ne batupoloosa byonna ebigambo bye batugambye ne tubikkiriza okitegedde bwe tumala obikkiriza bw'aba ayinayo mukyala we ki ekikunonoonyesa mukyala we abamu abakyala abookubiri oba abookusatu be baleese obuleesi ne batugatta ku bakyala b'ewaka bano tuba n'akajanja ffe tusooka onnoonya ennamba z'abajja baffe tubategeeze nti baatuleese weetuli kakamanyiro katandika ddi okitegedde n'otandika okwagala okunoonyereza ebifa ku mujja olabe ayambala atya kandabe yesiiga bizigo ki n'otandika nno okubeera nga competition yo omusajja otegedde ali wa mukazi we omukubira amasimu olwo osobola okukaabya mukyala munno naye nze nkubuulira kuba n'abasajja abatakkuta abasajja nsulo era agenda kumala nga naawe amaze okukulyamu ng'ayagala kuyingiza namba 3 bw'abasaasana ataleeta namba 3 wabweru aba ayina gwalya kaakati ne bali eri be bali ebweru singa nabo bajja kintu kyekimu naawe ne bakucunya nga bwe wacunya gwe wasangamu so nze ndaba abakazi ffenna ebintu byetuyombya Byakisilu let us respect each other nti waliwo gwe wasangamu mu maka gano ffenna ekisobola otukuuma nga tuli bantu bategeevu kuba kumanya level na kifo kyange line nti wano sisalawo okitegedde nasangamu omukazi asooka kiki ekinoonyesa omukazi w'abandi mukubira essimu kuba ne bw'anaakaaba gwe saasira kale weeteeke mu bigere bya first wife ono ogambe singa nze gwe badde bagasseeko mbadde ngenda kweyisa ntya mulimu mmwe abagamba nze munange nze singa nze gwe bagasseeko mukwano ne bwe yandinvumye ne bwe yandinkoze ki sandikaabye bannaye kambabuulireko ebyo ebintu mulimba okujja ng'omusajja obadde tomwagala omusajja ng'obadde omwagala n'akugattako ate n'akuleetera okumanya nti nakugasseeko ate mu kumala okusajja okunnyonnyola nti nakugasseeko ate mujjawo najja nga bunaku akonfrontinga akuvuma nyina wanene omuyimbi gwe baŋŋambye ayina omukyala gwali obubi gwavumaavuma obubi ennyo muyimbi wa bbandi baŋŋambye walumba amaka g'omuntu omusajja n'akwagala bwe yamala okukwagala akoledde byakkoledde amaze obikkolera mukyala mukulu omuli bulala buli lunaku omuweereza message n'omuvuma
bw'omala omuweereza message n'omuvuma olina kakirikiko k'otuula nako n'okawa nako buli omu n'omukwasa essimu n'omugamba kati gwe leero gw'oba okubamu muwemule. Omukazi namugambye asooka akuweeyooko chance naye n'amala nja mumukyaza. Muyimbi wa bbandi naye kyokola mujjawo si kirungi. Ebintu bino ebitwemazaamu musajja ali ogwo ekitufuula ffenna abaawamu nti ekitugatta ffenna tulina obwerere bw'omuntu omu bwe tumanyi. Okitegedde nti ffenna tuli abakazi basatu omusajja omu yatwagala ffenna tumanyi obwerere bw'omusajja ki omu. Kaakati ffenna tulabirabye obwerere kaakati tufaaki. Okitegedde abakazi tulina n'osanga oli ali ku mujjawo amugendedde mu ssabo aloga mujjawo omukazi gwe wasangamu mu nnyumba ologa waaki bw'abanga ye takutaddeeko energy y'amaanyi. Ate ekirala bw'ogendanga mu bufumbo n'osangamu omukyala alimu n'akuteekako energy ey'amaanyi muleke kuba ekyo kimusuubira okukikola ng'omuntu yenna alina okuteekako energy kubanga alwanirira bufumbo bwe kusikola ki butafa yadde okubeera ng'obufumbo bwabulaba nga busaanawo nga talinaawo kyakozeewo. So gwe nkusuubiramu nga second wife oba third wife gwe baleese okuba omukkakkamu okusinga ono gw'osanzeemu kuba gw'osanzeemu ali mu kugezaako okulwanirira bufumbo bwe. Omuntu yenna tebayinza kukuba mwana wo n'otununa butunuzi. Okitegedde kati bbawo tayinza kubanga agenze ebweru aleese omukazi n'osigala bw'otyo era ojja kumulaba ng'omukazi oyo yataddewo embeera. Naye gwe second wife oba third wife kyenkusuubiramu kubeera ng'olina empisa okusinga asoose. N'otuula wekka n'oweerowoozaamu n'ogamba okay singa nze gwe mbadde first wife ne baleeta omukyalo ono nange nandyeyisizza nga bwe yeeyisa nandinyiize nandimuvumye kuba nyinza n'okuba nze nandisuseewokko. Naye kino kyali mu kukola bambi ekyokunsindikira message nga nvuma ekyokubeera nga ansindikira abantu ekyokujja nansooza. Bannange ebintu ebimu tubitwale tubeereko ab'amagezi ebimu ogambe nti she's trying to fight for her marriage. Naye nange ate era sirina kyakukola kubanga ate bba walina ebigambo bye yaŋŋambye nenkola ki nenzikiriza nzije mbeere nga ki second wife. But kino kyali mu kukola ekyokunnumba n'okunvuma n'okunsindikira message anvume nkisobolera ddala nange okukikola singa baba bagasseeko ki nga nze gwe bagasseeko. So njagala buli kintu abakazi kye tugenda okukola bakyala bannaffe tusooke tukirowoozeeko ogambe weeteeke mu bigere by'omuntu ak'obuntu weeteeke mu bigere by'omuntu ogambe singa nze mbadde ye nandikoze eki nti ye ayinza n'okuba akusindikidde busindikizi mu message naye nga gwe wandisusse ne ku message n'opangisa n'abayaayi ne bamukuba. So saagala nnyo bakazi baakubiri abo bakusatu baakuna akajanja tukasusse. Weeteeke mu bigere bya first wife ono gw'osanzeewo ogambe singa nze mbadde ye nandikoze eki. Because yo omusajja bw'amala okuleeta owookubiri abaleka mmwe mwesootinge kuba abo boolaba bwe bamala okukola okubeera nga akwanya emabbali oba n'aleeta omukyalo owookubiri aba ayagala ate emirembe. Bwe mumumalako emirembe ng'agamba naye nawasa omukazi owookubiri naye emirembe gimpeddeko. Okitegeera. So ayagala ate mmwe ababiri mutuule mukole ki mwesootinga ekitaliiyo kuba obwo buba bulimba. Nze era omuntu yenna ngamba nti ayagala mujjawe oba olimba. Mwagala kutta baana b'abandi. Mbalabamu obutemu. Mulimba. Buli omu asigale mu leeni ye. I see assassins in the future. Mbuze kwategana ne mujja wange munange tetulina tabu omwami waffe mukwenya. By the way, me I cannot even call my co-wife. We don't have any business. We cannot sit together ne tunyumya unless nga ffenna baatukyawa ne batulekawo nga twejjukiza nti wabula jjukira bannange nga nakuteekako akazito naye ssebo embwa yaffe ffenna yamala n'etusuulawo awo tusobola onnyumya nga ffenna baatulekawo. Naye bino ebyokutuulamu nno omusajja ku sanda aliwo mukubireko nkubuuza waayo omukulu ali eyo. That is rubbish. Okwo kukwenya mulimba. You want to kill your fellow women. Assassin. Abajapani bakiyita batya? Seppuku. You want to practice seppuku.
You want to commit sepuk? Mwagala kwetta. Obo butujju. Era nze ngamba abantu mujjawo aba mujjawo. Mulimu ebintu ebiri nakyo obujja buli nakyo. Era nze okubeera nga ndi wa mazima. Wemba nkutegedde nti gy'oli. Sinyumya naawe ate oba okumanya ndi mubi nnyo n'ennamba yo mba saagala ngifuneko. Wabula ani gwe mba njagala omwami. Otegedde yalina ebigambo bye yaŋŋamba n'enzikiriza kaakati mukyala we siina kye mwagaza. Ate oba mukyala we ne bwannoonya nga nze nnamba 2 oba nnamba 3 ne bwanvuma ebigambo bitya bambi ate nze nsobola mmusaasira era nsobola mmufunya ne kansala nga tategedde ne mumuwaamu nnyonnyole nti ekiriwo kyekyo. Okugattako baakugasseeko now it's your decision to do what makes you happy. Do you want to live in this marriage ey'okusharing omusajja? Omanya abakazi bye muteebuuza ne mubeeraawo nga muli mu kukwenya. Omusajja wo bw'abanga bwe bakugattako you can live with it and learn to be with it. N'okkiriza n'omanya nti okay bangasseeko ng'osobola okikontaininga. Stay. Bw'oba tosobola kikontaininga ng'olaba oyinza okukoleramu ekintu ky'obutujju. Yimuka, duka, emisinde nga mingi, funa stensen yonna w'otuukira, sooka onywe ku tuzzi, wekkakkanye, funa bodo dde wammwe. Mulimu ebintu nga bw'oba omanyi nti obufumbo bwa polygamy essaawa yonna busobola okukutwala mu ssabo. Ogatte ku Mungu, otandike okuloga ebyo ebintu by'ekisirusiru n'okweraguza, bakusange n'obudagala, oswale, kwate ekkubo dde ewammwe. Bw'oba omanyi nti ogenda kupangisayo enkyabayaye bakube mujjawo, kwate ekkubo dde ewammwe. Bye biri ebintu bye nabagamba nti wano mu courtship nga mwekwana buuza omusajja olina omukazi nti ye. Omusajja bw'abanga wa mazima ate abasajja mulekerawo nammwe okulimba mwogere nga amazima. Omukazi akkirize nti nnyingira obufumbo buno. Mulimu omukazi. Bw'amala okukkiriza nti mulimu omukazi amanye ebijjirako kujjirako price. Bw'oyingira obufumbo bwa polygamy kujjirako price. Respect abakazi b'osanzeemu oba 2 oba 3 ng'oli wakuna. Respect abakazi aba 3 b'osanzeemu. Tobalumba, tobakubira simu bwe baba tebagikubidde ate ne baba bagikubidde. You can either decide obutakwata oba okukwata n'owuliriza biki bye bakugamba obulumi bye bayitamu. Mukimanyi nno wali omujja wasobola okukukubira nga oli mupya abakuleese gwe kigore. Eggore mujjawo nakkubira n'akugamba Shamimu. Munnange nakutegedde. Omwami wange baŋŋambye akwagala. Naye mbadde nkusaba bambi omwami wange omuleke. Omuleke omwami wange kuba mwagala nnyo. Ogenda kuntwala mu depression. Bambi nga takuvumye. Naakusaba busabi. Naakugamba Shamimu nkwegayiridde vva ku musajja wange. Wadde ndaba omusajja wano mulaba nga yakwegayirira yakola biki. Naakusaba bulungi kati oba ovuma waaki omuntu ayogedde naye bulungi bw'atyo. Bw'oba owulira ebigambo by'onoomuddamu bigenda mwongera muhaatinga ng'omukazi gwe wasanzeemu bannange. You better shut up because oli mukyala munno kyayitamu naawe nkyoso okiyitamu. Better shut up ogambe nti bambi wallahi weekube mu mutima ogambe kino kyakola nsobola okukikola okusinziira ku laavu bbaawe nange gyandaze. Naye ate nange omusajja sigenda kumutta. Kati bw'oba omanyi nti byogenda omugamba nti omanyi munnange mukwano kati nkuyambe ntya kuba nange omusajja nga siri waakumuta tukoze tutya. Nga ekyo nate nawe n'okimugamba agenda kwongera kulumwa. Osobola okushatinga up, you switch off the phone, n'olinda omwami n'omugamba munnange oba n'obutamugamba. Oba n'omugamba munnange omanyi omukyala yankubiddeko. Naye bw'abanga olaba nti mu mbeera eno ey'okuba nti wanfunye ate ye tokyamuwa budde. At least kati nze ku budde bwange kendeezaako oli omwongezeemu ku budde. Kuba ate kati ye kyayitamu kyamaanyi kuba gwe jjukira oba mugole nga woosabira buli kintu bakikuwa. Kati ate oli abaami bayina ekyo bambi mu bo era batono nnyo abasobola okubalansinga equation. N'amanya nti okay kati ono gwende mu kugattako ayitamu kino ate ye yeetaaga obudde bungi n'okusinga ono omugole. Okitegedde? Mu kuba nti alina obudde bungi yeetaaga obudde bungi okusinga omugole. Gwe kennyini omukazi gwe baleese owookubiri. Be a good co-wife. Be a good co-wife asobola okukubiriza omwami ono n'omugamba bambi waba akubye bukwate. Kuba gwe wajja okimanyi nti mulimu omukazi.
bw'aba akubye mukazi we gwe abeera advising omusajja ono omugamba omanyi hani kwata essimu mukwata owulirize kyagamba naawe nkimanyi oba mukwanira kigenda kuluma ogambe nti ye ogambe ate nga boogera naye mukwano ze price ze nagambye ezijjirako price kuzimu ezijjira ku basajja gw'osanze ng'alina mukazi we muleke mukazi we ow'ewaka gwe wasanzemu bw'aba akuba akwate kuba naawe ejjukirayo olunaku lwe bagenda okuba nga naawe kati ofeedinze bakuleetako owookusatu okitegedde bwe weeyisa obulungi mukama akusasula bulungi okitegedde so I want you to be good co-wives abakkiriza abaami b'abantu bakyala baabo ab'ewaka baabakubye mubagambe nga gwe omujjukiza pick up bw'olaba nga bamusindikidde shopping list y'ewaka nga yeebuzaabuza gwe amaze okushopingira mugambe tugule shopping list y'ewa maama Nusula honey to shopping because gwoba okyali mugole nga bakuwuliriza buli kyoyogera omwana bw'alwala ne bamukubira mugamba ddeeka atwale omwana mu ddwaliro bw'abeera naawe olunaku bw'aba akutuuseeko mubuuza abaana bali batya okitegedde be a good mother kubanga abaana b'omusajja ono bw'osanzemu nawe bafuuse baana bo okitegeera toyinza kwagala musajja nga toyagala baana be be a good co-wife be a good step mother okitegedde adopt those kids as your own mulekerawo okubeera n'emitima emibi toyinza kuŋŋamba nti oyagala nnyo omusajja naye ng'omusajja abaana be ate tomukubiriza kulaba baana be tomukubiriza kukola shopping y'abaana be kyokka gwe olumu wajja n'ababo omusajja ababa abakolera shopping kyokka tomujjukiza kukolera baana be shopping me I want you to be good step mothers ebyo byebintu byemutaagala kuwulira but at least be a good step mother in life omungu ali kusasula ku ebyo be a good step mother be a good co-wife okitegedde omukazi olaba nze kambabulyeko bino ebintu byabajja n'abajja osobola okusanga omukazi mu bufumbo n'akuvuma nakubiranga amasimu kyekiri kye nagambye bw'otuulamu bw'oti wekka n'ogamba okay kino kyakola nange nsobola okukikola and n'okusingawo kamuleke bambi nga ne message zakusindikira olumu bw'oziraba osobola ozisoma either you can laugh oba n'ogamba bambi n'ozidiriitinga n'otamuddiza n'otakolawo bubinja bungi nnyo bwagala kufayitinga mukazi ono gw'osanze mu maka ge kuba naawe oyingidde okiyingiddemu naye yaliko mu kaseera ke kamu nga ggwe nga bamubiyita nga waakubira bakwata nga buli bw'akola bw'ati ng'omwami akolerawo so kaakati ali mu kaseera ak'okuba nti agezesebwa kaakati ekinyiiza abakyala bano be tusanga mu maka kubeera nti omutaddeko akazito k'amaanyi gwe yagala yabuveemu bw'omusanzeemu but if you're a good co-wife you don't disturb the wife gw'osanzeemu ye bw'abanga akkubira n'akuvuma ekyo kisuubirwa because gw'osanzeemu tasobola kyebeera ate bujja okuma okuba nga tomuddamu n'omuwa time ahiringe naye atuuka n'agamba bambi baamuleeta be abantu bemusanga n'agamba nze munaye simulinaako buzibu because mujja wange tanvumangako tannumbangako nageza nako ne mucunya n'enkola biki naye omukazi teyanziramu ogenda okusanga ng'abantu mujjawo mwesanga olumu ne mwebuuzako olyotya buli omu n'akola bibyo because awo ensuubira abajja n'abajja okukoma ekiyinza okuddamu okubagatta nga muli bannamwandu because there tewabaawo kibeewalanya era bwe nsanga bannamwandu abeewalana mubaako ekikyamu kati awo ki ekiba kikyabeewalanya okitegedde gwe mubadde mwewalanya agenze ate ki ekiba kikyatwewalanya line eba tekyaliwo era abantu wosanga nnamwandu nga musajja yafa nga bannamwandu bakyeroga babaako ekikyamu baba ne fitina enge obukyayi obubeewalanya gwe mwewalanya ali eri yavunda nadda kyekyali kibeewalanya yagenda nakyo kati mukyewalana mufaaki so abakazi twewalanye nnyo mu bintu ebimu bye tusobola okubeera nga tusalira amagezi and we live with it okitegedde kubanga nayagadde nnyo njogereko n'abakyala ku bintu by'obujja like obujja nti obujja buno mubulaba tebulivaawo naye obujja asobola okufuga obujja ye mukazi ategeera omukazi ategeera ye mukazi gw'ogize n'ofuna omusajja nga mufumbo already ng'ayina kati ngaffe abasiraamu ng'ofunye omusajjawo mufumbo already ozenga namba 2 ekikufuula omukyala ow'amaanyi ekikufuula omukyala omugezi respecting omukyala gw'osanzeemu mu maka
loving your man's kids as being a good stepmother, being a good co-wife. Tononooza biri wa mujjawo. Totandika kugamba, don't compete na mukyala gwe wasanga mu maka ago. Don't compete. Buli w'onoobeera a good stepmother, buli w'onoobeera a good co-wife, omusajja agenda kubeera nga takuggyaamu mize. Okitegeera ajja kugamba bambi yajja naye wanjawulo. Byebyo bifuula abantu ab'enjawulo. Kati ekibassa abakazi baawana akajanja ako. Bakakuleeta oli mukyala namba 2 n'onoonye ennamba y'omukyala asooka mu maka. Bano bakyakwana na bukwanyi n'onoonye nnamba ya mujjawo. Oyagala kumukakasa nti gy'oli. N'opostinga omusajja atannakwatula mu lwatu nti bannange ono gwe nnina. Kyokka nga bwe yali akwana yagamba nnina omukazi. Omusajja bw'aba asazeewo okwagalira mu nkukutu, mwagalire mu nkukutu. Be that good side chick. A very responsible side chick. A very peaceful side chick. Omusajja bw'akugamba nti ebintu bino bigira bikyabeera bya nkukutu. Be a good listener. Mwagalire mu nkukutu. He has not posted you. Why do you post him? Omusajja oyagala omuleetera ebizibu omwonoonera amaka ge. Akunnyonnyodde n'akugamba bambi don't post me. Produce oba onfuna. Akunnyonnyodde akugambye don't post me. Nkyayina nina okuteekateeka mukazi wange wako omutegeeza kuba abasajja abategeera bateekateeka bakazi baabwe wanaaba aleeta omukazi ow'okumeka ow'okubiri oba abaleeta Shamimu nga nze ggole erijja nannyinnyonnyola nange Shamimu olaba nkwagala naye njagala nsooke nteeketeeke mukyala wange tuvudde wala tukoze ebintu okitegedde. Be a good side chick. Awuliriza omusajja ono omugambe bw'akugamba nti tompostinga nnindaamu nkyalina bye nteekateeka ewaka totandika kajanja tonjagalira mu nkukutu lwaki oŋŋaana nkupostinge. Mukwana ajja kukulekawo kubanga waliwo abasajja nga tasobola kukkiriza kuluuzinga mukyala we asooka nga balina ebintu byabwe bayiseemu oba nga bambi nga bwe nabagambye nti waliwo abasajja betuvudde bino bye tuwoza musajja wange nvudde naye wala musajja wange tukoze ebintu bingi. Omusajja asobola kuba nga yakwagala nga gwe yaliwo mu kaseera ako gwasobola okukaaba naye nga bwe yanoonyeza ekifuba ekyokuteekamu omutwe gwa kaabe wateekawo ekifuba ekyo n'akaabiramu. Bwe yanoonyeza amuwa akatambaala asangule amaziga walingawo. So kaakati muzadde abaana naye nga talina nga tasobola kuluuzinga kati kitwale nti waliyo omuntu oyo mukwano gwe yakujja mu bunnya n'omuleetera n'omugamba omanya I need this and this n'akubeereramu nga takuwozesezza takoze eki. Abo be bantu be tuteerabira mu bulamu bwaffe n'ogamba wallahi omuntu ono yambeererawo. Kati abasajja bonna abamwako obuntu kizibu okwerabira omukyala eyakola ki eyamubeereramu. Kati bw'aba yamubeereramu kizibu okugamba nti gw'ogenda kujjanga namba 2 oggyewo omukyala oyo. So kati bw'omanya nti tosobola kumugjawo omwami ono ayinza okuba omukyala ono si ye muntu gw'ayagala laavu nga si gw'ayagala nti bya laavu naye kati ate mu kukola wano akasente kazze obwongo bukomyewo yafuna gwawulira nga bwe yakulaba bw'ati it was love at first sight n'agamba Shamimu kino kye kituufu kye nali nina okwagala naye ng'ayinayo nnusula eyamwagala mu mbeera eri embi ng'ekituufu yali buli we yayanga akacaayi nga nnusula atambuza caayi we wali ng'amuwa caayi waabwere n'agamba bana ekino ekikazi kyambeereramu. Kati nga gwe bwe yakulaba bw'ati gwe yakwagalirawo love at first sight gwasobola okuba kati ng'akwagala bya laavu naye nga tagenda kulekawo muntu yamubeereramu mu byaddala ng'asobola okugamba laavu kanjerekereze mbeere n'omuntu eyakola ki eyambeereramu. So be a good side chick oba be a good second wife agenda okuwuliriza omwami wo obujja bwo nakugambye bw'ojja ng'ogenda kufumbirwa musajja alina omukazi n'abaana beera maama stepmother omulungi. Stepmother alowooza ku baana ba mujjawo bw'oba omanyi nti wona ogula obugoye buno n'obuweereza mujjawo agenda kugamba omanyiire otandika otya ogulira abaana bange engoye zigule omuwe oziwe bbaawo oba jjukiza bbaawo omugambe hani bwe tutambudde bwe ne tugendako ettaki fembi abaana bagulireyo ekintu. Ate tobyeguza lwakweyisaako omanyi abakazi abamu mubikola bwe bamala ne bakwasa abaana bo n'otandika obbacunya. Be a good stepmother ng'omanyi nti byokola naawe enkya singa abaana bo bagenda ku stepmother omanyi mukama asasula.
bw'oyisa abaana b'abantu naawe enkya bagenda okuyisa ababo. So abakazi njagala tweggyemu ebitima ebyo ebibi bye tulina. Ekirala akamanyiro kubajja baffe kakendeeremu naddala be tusanze mu maka. Kakendeeremu essaawa ezo omusajja okyalimu kaabugole. Nange nina we naliko omugole ng'ate ambiita nnyo. So kati bwe bakuleeta bwe mba nkuvumyemukko kkiriza omanye nti bujja bwe bukunvumisa. Okitegedde? Obeere mujja wange omulungi awuliriza ogambe nti okay bambi kino kyakola nange nsobola okukikola. Ogambe mujja wange anyiizeemu bamugasseeko naye nange kyakoze nsobola okukikola oleme kumuddamu. Tolowooza nti ggwe oli wa kitalo. So awo ng'abakyala bwe tubeera bwetyo tusobola okutambulira ddala ne tubeera abantu abalungi ne tubeera nga tweggyemu ettima kuba abakazi mulina emitima emibi. Abakazi muloze bajja bammwe kyokka nga mwabasanga mu bufumbo. Abakazi muvumye bajja bammwe. Abakazi mukoze ebintu. Mulozeoloze abasajja we batuuka mu bakazi baabwe tebalinaawo shuwa. Shuwa tewali bwadde ewuwo nga shuwa weeri. Kati ekyo kiki? Babeera bali ku kyekyo. Okiraba kintu ekyo kibi nnyo bannange. Toyinza kubanga ggwe omusajja wamusanga ayina mukazi ate n'oyagala omweddize wekka. Kati ate oli ye gw'osanzeemu ye olowooza ali ku ki? So nze kye njagala abakazi, let us start loving each other genuinely. Tweyagale mugezeeko okulaba nga mweyagala ne bannammwe ebintu ebiri real. Mukazi muno tewali kimukuwalanyisa ne bw'aba alina kyakkoze we mbanga musoosonyiwa abasajja abalaba obwereere bwammwe. Ne bamala ne babuta ne babuteeka ne ku intaneti ne mubasonyiwa. Bwe mbanga musoosonyiwa abasajja ababakuba empi nga mwabasanga muzunga. Lwaki tosonyiwa mukazi muno? Kiki ekikuwalanya mukazi muno? Akasonga katono nnyo omukazi kakola mukazi munne kamuggyako n'anyiigira mukazi munne n'abeera nga bwamusanga mbu awandula eri n'abeera nga bwamusanga mbu like mulimu abantu abeeyisa obubi nga bwakusanga tayagala kubuuza itiza okenza obutambuuza but sirina mpalana gye ngenda kuteekako nnyo eri awo. Tewali mpalana eyo y'amaanyi gye njagala teeka ku mukazi munnange eri awo. Kyova olaba sessions zino tugenda kubeera nga tuzikola kuno ku executive media n'ekirala tukola meet and greets ez'abakyala. Era meet and greet eddako eri mu December eri awo Kamwokya. Abakyala buli asobola osobola okujja naddala mu abali e Uganda. Tugikoze December kuba tusuubira nti n'abasama they are going to be in the country. Enkya olunaku lugenda kuba Lwakuna. Tuyina Sabuka. Sabuka tugenda kusooka tuwe obukwakkulizo obugenda okufuga abasama nga mutuuse mu ggwanga lino. Awo ku nkababiddeko kagenda kubaayo mu Sabuka. So n'olw'ensonga eyo abakyala tusukkawo awo. Tusukka kubanga buli ssaawa tugenda kuba twewalana. Tusukka okubeera nga twerwanisa. Tusukka okubeera ng'ensobi z'abaami tuzeeteekako. Tusukka okunenya bakyala bannaffe mu bintu eby'ekisiru. Nkisanga nga kiri tufani okubeera ng'omusajja yakiitinze ku mukyala we. Ne banenya omukyala gwe yakiitinzeeko nti yabbye omusajja. Ne batanenya musajja yagenze n'ayenda ku mukyala we. Kaabagezi mukategedde. Abasiru nkaddemu. Abasiru baganye nkaddemu. Kaakati mbagambye kinkwasa ennaku omusajja okutambula n'agenda n'ayenda ku mukyala we nga ne mu bwongo bwakimanyi ndi musajja muki mufumbo. Mukunenya community yonna ne society kossa n'abakazi wamu ne banenya omukazi oli gwe baayenzeeko gwe bagenze ne beebakako mulala oba gwe baayagadde owookubiri era ne bamunenya n'okubba bba wa munne. Era ensi yonna n'emukuba ennyondo n'abeera nga takyalina newaayinza kuyita. Ate community eyo yennyini n'etakyuka kunenya musajja yatambudde ng'akimanyi Nnyo na mufumbo agenda akiitinge ku mukyala wono omufumbo. Ensobi y'ani awo bannange? Lwaki society eneenyigiriza nnyo abakazi? Oli mukazi wattu baamusanze mu mirembe gye. Bannange abakazi nsaba mukomye akajanja. Abakazi abafumbo mukomye akajanja. Ba first wife kana akajanja kakome. Sifaayo bamunyiiga mmwe mumanyi.
mukomye akajanja kokutandika okulumba bajja bammwe nviira ku musajja wange wena ne wereega amabere n'ogasunda ze nviira ku musajja nja kukola ekintu gwe tomanyi gye nava ze nabuuka lwera mukwano singa omukazi oyo anyiiga n'atakuddamu n'akuwa essimu ye n'agamba nsomera ku message ezo n'otuuka muli nga bbaawo yali yeegayirira omukazi n'amugaana n'amuterawo obukwakkulizo bbaawo bonna obukwakkulizo n'abutuukiriza nanga n'okugeya yakugeyezza osegeera okugeya akugeyezza n'amubulira n'omubuulira nga bw'atudde olw'abaana bbaawo ng'agamba atudde lw'abaana nga bbaawo mu odiyo ezirimu ali mu kugamba omukazi gwali mu kwana nti nze bannange olaba oyo omukazi baŋŋamba bwe njawukana naye ebintu byange byonna bagenda bitwala nzaawo nnakoowawo dda nze gwolaba ntwala tulo nyingira ku mwenda nga ntamidde ze oyo omukazi n'omukozesa ntamidde olumu bakyali bange bamala kumpaamu njaga nze neebakira ku masimu nga bakyali bange bali ku masimu nyambo njagale nga bbaawo yabyogera ng'omukazi tabimutadde mu kamwa lw'onoosanga nga bbaawo akugeeza n'ageya n'abaana nga naye odiyo omukazi asaze olaba abakazi be bakwana emabbali awo basusaasira busaasizi kuba ne batusindika ku odiyo babba baffe ze batwogerako mwe tetulidda ngulu mpaka nkomerero weeridda nga teri atutuzi nga ne malayika ali mawutu tetunonye ne tufa nga malayika ali mawutu tetulina we tugyekwasiza ne ku kiyama ne tazuukira nga tukyatya basajja baffe nga kyekyatutwala mu kkoma masahedde jaawo nedda era ffe ze babuulira mulekeraawo akajanjako okulumba abakazi abo abakazi bwe bali babuulira ebiki abasajja bammwe be babeegayirira nga babasaba ng'omusajja wo wamusabayo miliyoni ezi otandike ka bizinensi n'akugamba sirina nga bamusabye miliyoni ekitono ennyo 5 n'agamba nina 7 hani mbadde nakuwa 7 namugamba banguliyo katte kino naga tasobola kukwata kino ng'olina kamapeesa kange kali ng'okutema peesa ng'ate bbaawo bwe yabadde awaya iphone yafukamidde muvuma abakazi abo ne mubalumba ne mubatandika obbawoninga bave ku bababa mmwe mulitegeera nti bababa mmwe be babeegayire babasuze mu Sheraton nga basasudde $200 okusulayo nga bababa mmwe ku makya bakeera ne bajjako ba waitress kyayi nga bamuleeta n'amwekwatira n'ayimirira mu ttawulo n'agamba breakfast hamwe n'atuula ku kitanda n'akwasa side chick breakfast n'amuliisa ate ng'amwegayirira nti lya bw'otalya nja kufa nga bbaawo yabyogera lwe muliva ku bakazi be bakwana emabbali mubaveeko ne bazimbira side chick ennyumba ya maama we eyali yagwa nga gw'okyali mu muzigo kyokka oli ku mukazi gwe bakwanye emabbali omukubidde amasimu omuvuma babba mmwe bwe buzibu mulekeraawo okunenya abakazi tulekeraawo okwenenya ku nsobi z'abasajja era njagala mumbuli ekyawandiikibwawo nti omukazi alirwanirira amaka ge n'ayiwawo buli kimu n'atambula n'ayomba n'agenda mu masabu n'agenda n'atunda buli kimu ne bamutuma ebbere lya ggoonya n'agenda mu nnyanja n'alinoonya olwo alwanirira maka ne bamutuma ekkundi ly'enfudu alwanirira maka ng'omusajja atudde alaba mukazi we bw'anoonya ekkundi ly'enfudu kyawandiikibwa nti omukazi ekalirwanirira maka ge ng'omusajja ali awo atunula butunuzi bannange buli muntu akkirizibwa omusajja n'omukazi mukwataganire wamu buli omu alwanirira amaka ge era bw'olabanga ng'ekintu okirimu wekka kiveemu okitegedde bw'olabanga nga omukwano guli one sided gwe manya ekintu okivuga bw'omu omusajja bw'aba akwagala kati kino kankibabuulire omusajja bw'aba akwagala akulwanirira omusajja bw'aba akwagala tajja kwagala kufiirwa omusajja bw'aba akwagala bw'onyiiga ajja kugamba amusori mulimu abasajja nga bo bakuza kitwe guba nga sorry emumenya naye era ojja kumulaba sorry ajja giyisa mu ngeri yonna either he will call your friends he will call your mom ajja kubira maganda bo alabe nti kale sorry yafuna wagiyisa oba waliwo abasajja atasobola kwogera sorry naye n'akutwala out n'atandikirayo emboozi endala nga tasobodde kwogera sorry naye nga gwe mu mutima gw'okimanyi ono kati yeemenyezza
Okitegeera. So omusajja akwagala, he will be there for you. Omusajja akwagala tajja kwagala oswale. Omusajja akwagala atali kunyumyako wabweru kuba baba abasajja okwana teeka bagenda kwana. Naye abasajja bagenda kwana naye omusajja akwagala agenda ku respectinga ne bwana abagenze wabweru kwana. Omusajja akwagala bw'anaatuuka agenda kweyogera kagambe Shamimu nkwagala mukwano naye nina omukyala. And mu byonna bye nkusaba bw'oba oyagala nkwagala nkufiireko respect my wife. Abo abasajja gye bali. So nsaba abakazi mubeere we mwagalibwa. Mubeere awantu nga babaagala, we batakwagala vaawo. Nze Shamimu we batanjagala nvaawo. Nze sibeera wantu nti lwakuba nti nno biki musimanya nkyagezaako simanya. I want to make people happy. My happiness first. Njagala nnyo okusooka n'embeera nga nze nga Shamimu ndi musanyufu. We mmala okubeera nga ndi musanyufu ebirala bigoberera kubanga kyolina kyogaba. Bw'oba oli musanyufu ogaba ssanyu. Bw'oba olina omukwano ogaba omukwano. Bw'oba olina obukyayi era ogaba bukyayi. So mu byonna abakyala mwagala abasajja ababaagala. Omusajja bw'akugamba nti bambi sikwagala muve ku basajja abatabaagala. Mwesibye ku baana b'abandi mubeetuzzeeko. Mubalozeeroze nga tebabaagala. Ne bw'onoologa omusajja atakwagala ojja kuba omalaga mu bulago. Okitegedde? So ekirala go work hard. Mwagala abantu ababaagala mweyagale. Self love mweyagale. Njagala okwebaza abamandamanda express cargo kube bantu abamu abatusponsoringa wano bakugamba nti gwa ayina ebintu ettaki bitikke nabo babikuleetire wano e Uganda oba gwa yagala okubeera ng'osuubula ettaki naye ng'ebya visa bye bikyaganye toggwamu maanyi beera ng'obasindikira akasente babeere ng'ate bakuguliza ebintu babikuweereze kuba bo ttaki yonna ebali mu mutwe maapu y'ettaki etandikira ku mandamanda express cargo ne yeetooloola omutwe gwabwe. Okitegedde? So beera ng'ate obeesiga bulungi nnyo ddala. Atlantis Plasm Design bakugamba nti buli kyuma kyonna gwe ky'obawa bakikwata ne bakikuggyiramu design gye baagala. Naye nze simanyi lwaki oba producer oba Sharifu yennyini. I don't know what you guys are on. Ebintu byange sinnabifuna. Yes, Atlantis Plasm Design beera ng'ate ompa order eyo gye nakusaba. Ate tubeere nga tugenda mu maaso. Otegedde ensonga eyo. Njagala okwebaza Uncle Jeje Sounds akugamba nti screens amataala kosa ne sound omulungi asibuka ku Jeje. Oyo yekka wano yawa buli muntu ayina akola events. Kasita bimuggwako olina okugendako ewa Jeje no tewali wano atewoolaako wa Jeje. So beera nga gwe ayagala screens ezitakankana, screen ezitagenda kuvaako ng'oli ku stage, screen ezigenda okugyayo omugole nga bw'aba muddugavu, bw'aba mweru nga mweru, screen etagenda kwabyamu mugole bagambe nti baleese wa face emu endala bagyokya acid. Beera ng'ozijja ku Jeje Sounds. Mimi's Glamour be bannyambaza nga bw'ondaba obukaaya bwonna gye buli, 2 pieces gye ziri, tops n'empale ennungi nabyo gye biri. Obuwoowo obulungi omukyala okuwunya obulungi bannange etteeka muwunye bulungi muscrubbinga emibiri obeere n'omubiri nga gugonda. Okitegedde? Muscrubbinga emibiri bw'omala oscrubbinga omubiri funa oil omulungi gw'oyisa ku mubiri gwo ng'omukyala. So mbagambe kindeke ki waliyo sponsor gwendeseeyo Lavish Crochet akola crochets ennungi gwe nno awulira nga oyagala esweta oyagala ka crochet kampi oyagala ka kundiso oyagala kaliwa ndowooza Lavish Crochet ogenda kunkolerayo ka bikini. Lavish Crochet ogenda kunkolerayo ka bikini tugenda mu December abasama bajja. Si ekyo ngina nfuneyo ka bikini kati nkolera akarega n'akapare onkoleko ne kano kebayiwako waliwo ako kebayiwako ak'obutuli tulage Gloria Bugi nti si w'amaanyi. So Lavish Crochet, do for me that. We shall talk. So it is a very fresh morning. It was a very fresh morning. Ngenda kunywa kachai mbagaliza Wednesday ennungi tusinkane ate enkya mu Sabuka essaawa 12 tujja kubanga tusimbudde. Executive Media. Focus, innovate, succeed.